Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi byakedde n'akasana okwaka ate nga bwe kakubakubamu okuggyako ebitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo ssaako n'ebyo ebyebulunguludde olubalama lw'ennyanja Nalubaale nga byo byafunyeeyo enkuba. Eno ye alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde wamu ne Star TV emunyeenye y'eggwanga ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Alipoota y'enkuba gye twafunye amakya ga leero eraga nga Tororo yafunye enkuba eyawezezza milimiters 11.9, Kampala n'ebeera n'enkuba eyawezezza milimita 1.8. Bwe tutunyula ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira olunaku olw'enkya tusuubira okkeera n'enkuba bitundu ebyo eby'omu masekkati okudda mu bugwanjuba olwo ebitundu ebisigadde akasana kasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Ate olw'eggulo embeera eno tugisuubira okukyukamu ng'ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufuna enkuba era nga enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Ddyo ebbugumu mu bukiikakkono tulisuubira okutuuka ku degrees 32, Kampala ssaako n'emiriraano ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 28, olwo yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 24. Bw'asuubira okutambulako ku bibuga ebimu ku ssemazinga Africa, mu Nairobi tusuubira akasana okwaka nga n'ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Addis Ababa ssaako ne mu Lagos tusuubirayo enkuba, olwo yo mu Johannesburg tusuubira ebbugumu okubeera ku degrees 31. Asuubira okwongera okutambulako ku bibuga ebimu emitala w'amayanja, Paris ssaako ne mu London tusuubira okwatirirayo ekiddedde. Washington, Beijing wamu ne mu New Delhi tusuubira akasana okwememula era nga ebbugumu mu Washington likyali wansi ddala nga tulisuubira okutuuka ku degrees 8 zokka zokka. Awo nno tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo. Kumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba. Nsigadde nze Nanteza Juliet.